Takisi eno mwe mwabadde mutambulira abantu 9 abafiiridde mu kabenje akagudde mu katawuni k'Emusita ku luguudo oluva Jinja okudda e Iganga. Tukitegedde nti takisi eno yatomedde lukululana eyabadde esimba ebbali w'oluguudo nga kigambibwa nti yabadde efunyeemu obuzibu. Okusinziira ku poliisi, abantu 4 bafiiriddewo mbulaga so nga 5 bafiiridde mu ddwaliro gye babadde baddusiddwa. Akabenje kano poliisi ekatadde ku kuvuga ndiima n'obulagajjavu bw'omugoba wa lukululana eyalemeddwa okuteekawo akabonero akalaga nti efunye obuzibu. Omugoba w'eno emmotoka eya takisi eyogeddwako eyabadde nga avuga eniima yayingidde emmotoka eyabadde nga efiiridde mu kkubo eya trailer. Eringa emmotoka era teyabaddewo nakantu koona akalaga nti emmotoka eno yafiiridde mu kkubo oba kye twandiyise emergency warning signs. Yakutuuse Emusita bayagirina ekimmotoka ekipaakinze mu ngira kitrailer nga tekizira ku reflector einuma. Yateekanga yakikuba abantu baife baafa etakisi yeefiire ng'afiire abantu 9 era ng'abantu abo 9 mulimu abasaadha 5 mwabamu n'abakazi 3 mwabamu n'omwana omuwala bebi. Ife abasirikale batukemu ogwabo n'obulifulekita twayango aye tibwabaire ku eyo tuleera ng'ezira ku kisobola kumanyisa ku dreva kumuwoninga ku kyakyo nagaza kubika abantu babasuuleku kwebikaba. Bannannyini bantu abafiiridde mu kabenje kano bakedde ku ggwanika ly'eddwaliro e Iganga okuddukira emirambo gyabwe. Abamu ku bafiiriddwa abantu baabwe batubuulidde ku ngeri gye bategedde ku njege eyabaguddeko. Ssaawa 6 nga anambaire n'awulira essimu okuva eri mwembi munange bamweta Sirenda Yugi ng'ali ku nkoba atimbaire nva Kampala envu abita ku accidenti emagamaga ng'olidde Emusita nga mulimu mukazi wo n'abeetikiikiriza n'akubira kuuko abantu abandi era bankobanga ati bituufu paka wentuuse mu idwaliro nayagaana mukazi wange nga yena yabaire mu bafiiriremu ki mu accident. Kinajjukirwa nti n'omusuubuzi Apollo Nyegamehe yafiira mu kabenje mu Julayi w'omwaka guno oluvannyuma lwa mmotoka mwe yali atambulira n'abantu abalala okutomera mmotoka eyali efiiridde ku kkubo. Kino kyawaliriza sipiika wa Paalamenti okulagira Minisitule y'ebyentambula okussa mu nkola ebiragiro ebipya eby'okwanguwa okuggyawo mmotoka zonna eziba zifiiridde ku kkubo. So tuba tuli kusaba nti ekintu ekyo bakyogerako, tuba tuli kusaba bakimplementinge bakitemu nkola balabe kukyogera ku bwogere kusobola kukikomyawo. Gye buvuddeko ekitongole ky'ebyenguudo kyategeeza nga bwe kikyali ku ddimu ery'okusunsula mu kampuni ezigenda okuweebwa omulimu gw'okujjanga mmotoka ezifiira ku kkubo. Ne tulanga mu mawulire ne receiving applications zaali 5 ne tutuula ne tuselectingamu applications 3 kati tukyali mu nteesaganya n'abo abantu abasatu ebetulowooza nti bayiri credible enough, bayina obuvunaanyizibwa, bayina obusobozi obw'okujja zino emmotoka ku makubo. Ebyo nga bikyali awo, akabenje akalala kagudde mu kitundu ky'e Namasoga mu disitulikiti y'e Iganga nga kikakasiddwa nti kafiiriddemu abantu 5. Basanga kawishi k'emigiriza bakakuuba kuki kuyitama kati mukulegera kawishi gaapo dagemagana naki ni takisi ebe kwenda kupisa byo kutuka webeire nga bajjairewo yakuba takisi. Mukano takisi etomeraganye bwenyi ku bwenyi ne ttipa y'omusenyu. Yeah,